kuba yalinawo obutateregana n'abantu abamu ku ttaka. Ttaka lya mulundi gumu ne bakimukwaatikako. Nga gwe lyomanyi oba ettaka gwe limu wakalabako gundi n'owajja e Kayunga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akubira waggulu naye omugenzi nnyini n'akuwa NRM n'amuleka emitwalo n'emitwalo. Kati enfa eyo effeka ng'abantu bamuwagala nga muzira waabwe. Ng'ate ye omugenzi Kalangwa yali mu campaign okwata akazindaalo amulumba nnyo direct. Akalema tekajja tufuga. Akalema kafuga atya ng'abantu abalamu we tuli. Ne wana Kalangira tekajja tufuga. Omanyi bagamba kamu kabikaza sigulu siroganga. Kasa siroganga kituufu. Naweebwa ku ssente kuba president. Mbeko omuntu gw'entinja. Waddukowa. Wano nga wabireyo ne lompoendero mu. Kale, butereevu gwe ali ku mikutu gyaffe okuli Focus TV wamu ne Eblon Media. Thank you so much onnyo okubeera ng'olaba. Wonna weesinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo. Nkwebazaako ensusso lwa nsonga nti buli w'otulaba oba buli w'osubscribinga tweyongera okutabaala amawanga gonna. Ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwasalawo okubeera nga amawulire amatuufu ogajja ku mikutu gino. Okola kyankizo era tukikwebaza. Tuyinza kitwala for granted okubeera nti twawezezza omutwalo ate era Eblon Media tuli mu 2,500. So kitegeeza ki nti buli wemu tulaba n'abalala basikirizibwa okujja okutulaba. Olunaku lwaleero njagadde mbawe part ey'okubiri ku story oba ey'okusatu ku story y'omunnakayunga eyafudde omukulu Moses Kalangwa Kaliisa. Mwami ono yafudde n'ebingi byogerwa ku social media era ebyawukana n'ebyo ebituufu kikyali. Bangi basiize ekifaananyi nti omusajja ono lumiramubbwa oba mu binnya ekyenkaniddeawo. Ekyamutumye empologoma y'e Kayunga na biki okufa kuba ku nfa ye n'egye yafaamu tugenda kuba tubifuna. Biki ebyekusike ebyo bye tutaalabye ku mukutu guno tugenda tubifuna. Olunaku leero gwe njogera naye bamuyita Deris. Yanzikiriza nnyo okozesa erinnya limu olw'ensonga nti yayinza okuba alina byajja okubeera nga tebijja banyumira. Denis ono y'omwami eyavuga owa boda eyavuga omugenzi nga bafunye accident. Sebo nsaba obuze ku bantu tumale tubambage. Mbalamusizaako bannayuganda bannange yonna gy'owangaalira okulaba emikutu gino Focus TV ne Eblon Media mulyebaleko gye mutuusaako engalo. Mukama mulungi ennaku zonna. Nammwe Abasiraamu assalamu alaikum. Alaikum salaam. Nze Dennis nga bagambye. Ye endala tulireke. Endala tulireke. Okay. Dennis mbadde nsaba oli munnakayunga. Esebo. Ogambye akakalu wakayita batya olwammwe? Sukka. Esebo. Lwakuzaala oba gukolera emirimu gyo? Esebo. Bajijja ensula. Gy'osula. Esebo. Kakati nsaba onsigire ku kifaananyi atamanya oba abatannalaba oba bataategeera kino kyajja kitya era gwe otegeera ddi nti ddala omuntu gw'oyambye ye Kalangwa Moses chairman oba presidential advisor omulamba kyaliwo kitya era otegeera ddi tuzimbiremu ku kiro ekyo wekyali. Olunaku olwo zaali ssaawa nga 4 ngamba kukakalaba emirimu gyaffe ebyokungawo tugamba obanga omutuyita abaana ba boda ngamba kunoonya oba kunoonya kola ssente kola ssente nga nzira nga ngenda ngalangatanye ekiwanga oba gyensula. Nsaba okozesa ebigambo bye tutegeera galangatanya kiwanga ate kye saba olulimi Luganda. Okay, ng'ogenze kwebaka okugalangatanya ekiwanga lulimi Luganda. Bwana Dennis ati njagala tukozesa ebigambo kwegamba nsobola oba nkitegedde naye kuliko abalabi baffe abamanyi bino ebigambo bya bulijjo tuva bandi mugamba nti kozesa ebigambo bye tuyinza otegeera. Nali ngenda gyensula ku ssaawa nga 4 zayinza toyingira mu nnyaawo nnya neziddakiika zigwamu kale sijja kugamba nnya exactly kuba obudde ssaawa 5 kutunya ku ssaawa naye obudde bali muobwo. Okay. Emmotoka empitako nange njija ngivaako emabega kati mukumpitako endekamu ka distance naye nga engeri ekkubo gye tuli lya kyalo ajuwe oba osobola okulengera ekigenda mu maaso bitambula bulungi. Kati mu kugenda
esanga wa boda boda ng'azunga mu kkubo. Driver n'agezaako okusevinga owa boda. Aviira ayagala amugula. Yes. Wa boda n'ayitawo. Emmotoka yali ku speed. Era nalabye n'abalala bagamba nti emmotoka yali eddukamu ku speed. Emuva mikono etandika okuzunga ekkubo agikuba ekiwunko. Otegeera agikuba ekiwunko. Ntuukawo kuba ku nduulu. Engeri wali ova emabega nga tebanese omukwaba basookawo. Nze omu ku basooka ku siini awo. Wenatunula emmotoka engeri gy'enooneseemukko kuba ku nduulu n'abakozi abalala ne bajja ne badduukirire. Kudduukirira oludda omukulu we yaliko nga lunoonese nnyo ng'enjigi tezisobola kuggulwa. Tufuna oguyinja gwadukowa wano nga wabeerayo n'omukwendo eyiise tukuba sokoleke nga luganya okweggula. Obudde twalifunye musumeni nga tulina gwe guva tusobola okusala emmotoka. Twafuna guyinja nga tukuba oluggi nga lugooma nga tusoolayo omuntu gwe sitaategeera obudde obwo nga mulamu nga tugambe oba aliko ekikuba omukono kale nga akyali mulamu. Tumala omusokoolayo engeri gye ndi wa boda boda amagamba bannange tukwate omuntu piki yange yiire tumudduse ekajunga muki tewaliwo mmotoka awo ndala yaliwo. Nga bwomanyi fe aba boda boda n'okwadde batuzoleya batuyisamu amaaso naye buli mbeera tubeerawo Munnayuganda. Kuba oli ayinza n'okuyita ekivumo olinga owa boda era kyafuuka kivumo. Buli bali example bagiwuliriza kwa boda bagamba bannange ofuneko omuntu amutuulako ku emabega nze nvuga nziruka tugenda ku ddwaliro. Bano abasatu bo baali tebayisibwa mu mbeera abo bali bamaze nabo okubajjayo. Engeri gye nali ku sayidi eyeeno maneeri waliwo abantu abalala bakwasaganya asobola kununooza nnyo ebyeno nga ndi ku sayidi yeeno basitegeera muntu kyeyali gwe ntaasa Munnayuganda munnange. Kugamba gwe walaba ali obubi mu kaseera ako naye kyabuyambi bw'enkinala nfunako awo omuntu amutuulako ekoleera paka mu ddwaliro. Nga womanya eddwaliro accident gwe aleesewo omuntu wa accident malwaliro amanene oba erya gavumenti tokkiriza kuvaawo atakujjako details. Gwenza kubanga gwe otomedde omuntu omuleeta mu busobozi mu ddwaliro. Ekyo wakigumira n'ogamba nze kamutwale endaga muntu yange tenva mu wallet yange ate original. Era olwatuuka nendaga muntu ku mmeeza nakwako details. Bakyakwako details wowe muzika wange yagwe omuntu gwe mukutaasa ye muzika langwa. Olwo abasawo bamutegedde muzika langwa. Owulira otya mu kaseera nga maze okugamba ono muzika langwa yafunye gundi accident? Newankubadde kaali kaseera ka kizigizigi naye nga bwomanyi nafunamu endowooza neŋŋamba Mukama ayinza okuba annyukidde. Mukama okujjukira atya? Olw'akabenje kali oba olw'omuntu gwe nseevinze nentandika okusaba Mukama lusinga muzembula. Gwe okusaba kwo kwali nti Mukama amusuuse nze ayinza okuba annyukidde. So otegeeza okujjukira kulw'ebirungi byakoleddeko oba Nakayunga n'obudde bwe mpaddeyo n'obuvumu bwe nkozesezza nze okuseevinga obulamu bwe. Nti singa amala kumanya n'akeera ku makya n'abbulukuka bulungi Mukama n'amuwayo omukisa omulala ne bamugamba Dennis ono yakuvuga. Kuba koze eyo tubirabyeko ku nnyo
ku bantu abatwasiza ku bantu newankubadde ndi wa booda naye ninayo ka information kegembera nako tujjukira wano omusajja w'e Masaka w'omugagga yali azijajabya nnyo omusajja so yabeeranga South Africa SK Mbuga yafuna accident omuntu yamutaasa omanyi yamuwa primo yiyo twala era nange kitanyira mu bwongo omugagga waffe singa awona era natala kusaba Katonda amusevinga nyinza okuba ndi mukisa gw'ekisaani ky'omukisa wanyukiridde mu kumuwayo wali walaba nga waliwo essuubi eri kuba yali entunusi zikyasaba zaali zisasa ningamba Katonda n'abasawo bakole kyonna kye basobola basevinga Muzikalangwa omuwaddeyo bakugyeko information gye badde baagala igwe amawulire g'okufa ogafuna otya amawulire g'okufa ogafuna otya era ddi nava ku ddwaliro nga sitegedde mbu afudde era ekiro kyona ekisaategeeramu butyambu afudde sinakitegeera nkeera nti afudde olwo bagamba omukulu akoze akalu afudde ate olwo nenyamira negampita kiki kye wabadde osabiridde kyembadde nsabye Katonda ndabika kigaanyi nsaba Mwami Dennis gwe nga gwe omutuuze wa Suka nsigira ku kifaananyi ekya presidential advisor ono Moses Kalangwa Kaliisa eri abantu lwa nsonga ki nkubuuza ekyo ekifaananyi kye bamusiize ku social media mubbi wa ttaka musenze tayagaliza akoze buli kimu ekisoboka okulaba nga abantu bannansangu batuuze beeyo babatuulira samusigire ku kifaananyi ekya Moses Kalangwa omuntu amutegeere oba omufulisigire ku kifaananyi kyo gwe kyolina nga gwe omutuuze weeyo kwaffe tetubeerayo ebintu ebimu biyingira mu politics olwokuba awagira kibiina kirala n'abantu bawagira ekibiina kirala ali ku ludda olunyigiriza waliyo abantu ali ku ludda olunyigirizibwa ebintu ebimu si bituufu byomwogerako olw'ensonga oyo Muzikalangwa nze nsobola omugeregenyanga ku pulezidenti w'e Rwanda Kagame fine asobola okuba nga anyigiriza naye akoledde abantu ebyannaggwano kyogambe yinza omugeraganya ku pulezidenti w'e Rwanda nti wali abagamba mubi naye ng'ate olankinga ensi ennungi ali omu ku abo abatereezezza ensi zaabwe era bangi nnyo bakutteko mu kayunga muno abaana bawadde basala abaana basoma obiina bwabeegasa abuteekamu emikono abuteekamu akantu kale birungi mubamukono ebibi ate ebibi bisawuninga nnyo okusinga ebirungi ekibi kimu kuba nzijjukira pulezidenti wa NOB Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe yajja eyo naye era yajja ne perception y'emu eri ku social media yagamba ate mwana wattu bw'omutunulako musajja alabika bulungi musajja mulungi naye ate ebikolwa olwo n'awulira nga ayagala ettaka limumire Robert Kyagulanyi Ssentamu yali perception ey'abantu era bibatambuza nankugamba social media nyinza okugeregeranya baganda baffe abawala bayita bakadaama bagenda bangi Saudi Arabia era obulamu bwabwe ne butereera ku mutwe gw'abaana abagenda Saudi Arabia kuyinza okufaako omuntu omu ne balyoka bagamba Saudi Arabia mubi n'abutikira olwenda 9 olusikomye nga lulungi bafunye ebyannaggwano ekibi kimu kibutukira ebirungi osobola okukola ebirungi 9 ekibi kimu nekibibutukira kati Muzikalangwa ayinza okuba yayirinawoko obutateregana n'abantu abamu ku ttaka ttaka lya mulundi gumu
ne bakimupatikako nga gwe lyomanyi oba ettaka gwe lyomuli wakalabako gundi n'owajja e Kayunga n'otandika okunoonyereza obuzibu bulosobola okunoonyereza n'ogwa mu muntu atalina nsa n'ateekamu fiiringi z'obufuzi. Nze ndi musajja wa Nuupu ne waliwo ekibi n'ekirungi nze mbyawula era gavumenti nawe njibiramu krediti zina ebintu byekoze ekibi n'ekirungi nze nkyawula. Nzikalangwa nabe yakobagana n'abettaka ne bamufuula omubbi w'amataka ng'ayagala balemesa kibba ttaka niye olwa kkala gy'alimu banansonyiwa abawuliza kuno sikusosola mu mawanga olw'ekibiina ky'alimu n'eggwanga lyavaamu olw'ebikolwa lwabyo ne bamuzingira bwe twabamanyiira mu bwe mutyo muli babbi b'amataka. So olw'onale babayita abanyambi ono wa Nakaseke Nakaseke Lutamaguzi abayita abanyambi ekikyaya buli muntu ow'oluusi ow'eggwanga eryo alina kyakola n'ekibiina olw'okuba kyavaamu kino kimupolimiwekera nti mubbi wa ttaka nekigenda ate essomi ogimanyi olunzamu akasimu obusitana information ng'akomerera ate ke bakikwambaza akagatto. Waliwo ebintu byenjagala tukooneko nga interview ennaggwa ejja kunnyamba. Njagala okakasi by'oyogera ng'obikwanaganya n'ensonga ya Nantaba. Pulezidenti oyo yatuuka n'okusituka okujja e Kayunga atabaganya ababiri bano ku by'amataka mbu onsembezeeyo ensonga etambula ennyo ku social media eya Ffeffekka Sserubogo wa Nuupu. Lwaki okufa kwa Moses Kalangwa kutambudde nnyo n'ebibiri bino era watuntuzanga nnyo Nantaba era naawe kakikugwanidde akati era mu kufa kwa gundi era mwalimunamu omukono. Tusooke ne Nantaba mu kalulu kennyininyini akawedde. Nantaba ava mu kalulu ka kamyufu KNRM pali ayagala kwesimbawo ng'agamba eyamulemesa yali mwami ono era waliwo ne kavidiyo era ketujja okuzannya mu maaso awo kiba mukisa togufunye yazannya aka Nantaba nzanye na Kalangwa yennyini omugenzi ng'ayogera. Waliwo ekkobaane eryasibira abantu bagenda okulondera Nantaba ekifo ky'okukampeyingira abantu nga tebaliiyo mu maka gaabwe omukulu ng'alina mbu wabaggalidde era bagenda otuuka okulonda nga bo bamanyi balonda omuntu ani Kalangwa. Sinaali eno wagimanyaako era kyali kiti ekituufu? Nagimanyaako naye wonna politics n'amaanyi gaali gabawoga. Nantaba agamba njogera ne pulezidenti ne Kalangwa agamba njogera ne pulezidenti tujeerage awo nga singa gendawo nnyo tuddeyo tuteeke mu common sense. Bwana gundi nsobola okukeera ku makya ne nkusuubira ewantu ku myaka gy'olina matoyagala bw'oba olina akasente konsuubiza n'oŋŋamba tugenda kusula mu kifo bwe kiti nti olutibiba byampaka oba weeyagalidde nsuubizi bwa akasente ate nga mu mateeka tekikola mu bululu tekikola. Era nze naweebwa ku ssente ku bwa pulezidenti mbeko omuntu gwentiikinga naye olwokuba nalina kiri pulezidenti yaffe yatugamba olwakuba ssente zirye negwe weetegerere ssente nazirya mbokisi nenkola birala kitegedde ssebo atuze ku Nantaba waliwo embiranyi yali eyettaka myaka nga 10 emabega ndowooza mu 20 Nantaba bino byagamba mbu yava mu NRM omwana bwe yali akompitinga naye yali wa Mzee Kalangwa muko obuntu panalabyeko ne mama Chicken ng'agamba nasobola kuva ku mwana wange newawa n'ebibi bitya ne mpulizzo atali mwana wange era ne Mzee Kalangwa omugenzi Katonda amumuze mirembe naye tasobola kuva muntu ava mu ntumbwe ze nenda ku mulwala by'obulabyi wesobola kuva ku mwana wo newabeera newakebagamba mubbi ensi yonna ng'emuvuddemu mama oba taata asigala mugongo omwana we era Mzee Kalangwa kyeyakuba nayimira mu mugongo wa muwala we mudifendinga. Wambuuza ekibuuzo ekirala waliwo ekibbattaka kyotakonyeeko Pulezidenti Museveni amala ajje okutawuluza ababiri bano kuba bonna baali ba kibiina ky'NRM naye nga bagamba nti omukulu ono
beekubanye nnyo n'ababbi b'ettaka okubeera nga babuuza ku bantu bannakayunga obuddamu. Bazeni tugamba oyo omubaka webeerera omubaka nakubira pulezidenti essimu we yakubira essimu. Bazeni nali sinagenda nnyo Kayunga, nali sinasengayo, sijja kiwaako nnyo komenti yange. Siri mulungi nze kulimba ekyo kiseera kiwa komenti yange, nali sinagenda Kayunga. Kwanza ndi musenze busenze nakasengayo ko banga sepanvu myaka giringeeze ena sebo. Okay, ekyo sigenda kiwa ku komenti yange. Kale ekirungi nti otubuddeko bwe tubuulidde, ate nekyala kyentegedde mu kyo kyokonyeeko ekinyumidde nnyo. Ongambye nti oyinza okukola ebirungi bingi n'okolayo ekibi kimu nekikola ki nekyawo ekifaananyi ekisiigibwa ku social media kiyinza okuba nga kirimu eryo ettuluba nti waliwo abanyigiriza tusobola kugaana, naye ate nekijjamu n'ebyobufuzi nga bwongambye nti abadde musajja ayagala nnyo ebyobufuzi, kimuleetera okulowooza nti naye anyigiriza ki abalala. Ensonga ebadde esembayo gyenjagala otukooneko ey'omukyala gwe bayita Nantaba, sorry, Ffeffekka Ssekibogo. Olunaku lwe yafa mu 2021 bingi ebyali bimu, ebirumira byali bingi. Era video gye nabadde ndaba nga abaka ba NUP bagendayo nga bawanda muliro, ebirumira byali bingi nga bagamba enfaaye yali y'amatankane, bagamba omuntu yeetuze bamusanga emikono gigizi, bagamba omuntu yeetuze yali mulema, bagamba omuntu eyadunze neyewalampa omuti neyeetuga nga tali mu ngatu naye ng'ebigere bitukula. Biki ebyo ebituufu by'olowooza ebyaliwo ku nfa eno bye biyinza okuba nga bireetedde omugenzi omukwasaganya biri? Nina ne TikTok gye nalabye ng'ebifaananyi byabwe bitambula bibiri, eby'omugenzi ono Moses Kalangwa n'eby'omugenzi Ffeffekka Sserubogo nga bitambula biri ku social media. Bino lwaki bizze essaawa zino mu kufa kw'ono? Nga omuganda wagamba ewali omukka tewabula muliro. Ebyo byonna ebyogera ku omugenzi Ffeffekka Ssekibogo byali bituufu, era enfa ye yali eri matankane tetegerekeka. Sijja gisiba ku mugenzi naye enfa yes, anti wenyini ebyo baba tetegerekeka, naye lwaki essaawa zino babitambuza bibiri? Lwaki bikyekuusa ku ono mu nfa eyo? Omugenzi Ssekibogo yagenda okufa nga balinamu obukuubagano Nyamuzeeyi Kalangwa n'omugenzi Kalangwa, sijja muyita muzeeyi kuba omugenzi tabaira muzeeyi, n'omugenzi Kalangwa balinamu obukuubagano, ono WNRM ono wa NUP. Ebiseera ebyo NUP yali yakajja nga ekyali empya byobufuzi, yes, nga omugenzi Ssekibogo agitembeese bulungi nnyo, kyaleetera NUP okuwangula ku bifo ebyo okuba bakansala ne honorable Bakiwangula ne bagibba. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akubira waggulu, naye omugenzi nnyini n'akuba NRM n'amuleka emitwalo n'emitwalo. Kati enfa eyo Ffeffekka nga abantu bamuwagala nga muzira waabwe, ng'ate ye omugenzi Kalangwa yali mu campaign nga okwata akazindaalo amulumba nnyo direct. Akalema tekajja tufuga, akalema kafuga atya nga abantu bakola mu wetuli, ne wanakalangira tekajja tufuga. Omanyi bagamba kamu kabikasa sigulu siroganga kituufu, ayinza okuba tebiriimu naye olw'ebigambo byakukozesanga okujja n'eŋŋamba nze n'ensonga gundi gojja kufa butereevu, ebigambo byakozesanga nga mu campaign. Ekigasa ababiri bano by'ebigambo ono byayogeranga nga balina embiranyi zaabwe ez'ebyobufuzi. Mu kaseera mpawo kaaga nga bakamulangirira n'afa mu nfa etategeerekeka, ng'abaana obapimapimamu kamwambala oba ekikola tekikola naye nga kagatto kamwambala. That's why enfa ye yabadde okufaananamukko ey'omugenzi yasooka okufa. Abaana natera okugamba alesa munne ekitala naye alifa kitala, byafaanaganyemu, byayadde okufaanaganamu. Ono oba yafa muguwa obulumi aba yabuwulira, ono naye teyalwadde accident era obulumi nawe bufiiringa byenkana ng'eyeetuze kiba kibwatukira butereevu. Ebigambo byekozesanga
kaseera mpawo kago omusajja n'afa akagata banene bakumwambaza kwatu waligambye yamutta ne police tebanga kutugamba mutta tusobola musabira musango oli ku mikutu gagadde kuli Ebron Media mune Focus TV. Thank you so much very much okubeera ng'otulaba unawo sizidde okulaba okola kyamaanyi nnyo nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo gagadde ddala era obawa omukolo gwo ne bakuwa services no mangu kuli photography videography kuliko cake kuliko decoration wamu ne cake empoomu bafunireko ku namba za simu ezo ziri ku screen wamu ne TikTok account Focus Event Services baba bakuwa bulungi omukolo ogutuukiridde. Tetuyinza kwerabira bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti data business yo bagi branding okuva ku t-shirt IDs banners stickers byonna byoyagala okutonaatola business yo babikolerako ate mu bali money lending system oba money business obutabo obwo mukozesa nga cashbook installments ina babikolerako mu bufu obwo sijja kwebira kujjukiza bannaffe aba bicycle kick abo nno bagamba nti kojja kagatta abayita abami mukomyewo erinnya lyammwe beera gumite enyenyo genda kuzoba egamba obeere musajja so si lusajjasajja obeere musajja so si luyoyongo enamba z'essimu kwe ziku screen kojja kagatta omukooneko akutaase obeere musajja ddala kitegeeza aba akuddiza amaanyi g'ekisajja okubeera nnyinimu nga tuwumbawumba nsaba tuwumbewumbe ne kino bwana Dennis omuntu nazzikuno bw'afa mu buwangwa waffe abantu bakaaba abantu babeera bennyamivu abantu bannyogoga abantu basobola okubeera mu kiwuubaalo ekibeerawo mu nnaku eziwerako ddala tulabyeko bukilipusi ku social media ng'abantu bagamba beekayunga mukulike yogayoga bannakayunga lololololo abantu abasanyuse abakuba embuutu olw'okufa kuno kino kyesigamizibwa ku ki era ekituufu kye kiri ki obuufu eyo gy'owangaalira ggwe ekituufu kiri nti ekireeta byonna byonna byabufuzi walabyeko weekayunga ng'azina ndaba nnyo ku social media ndaba simanyi oba weekayunga social media yabazina kakujjeko kati nnyo ku mulamwa twakirabako honorable yakafa Ellen Nakimuli waliyo abaana b'NRM nabo abaazina naye nga Ellen byakola abantu basaana okuzina kati abantu ejo kali ak'obuntu kabaggwamu naddala abaana b'omulembe guno ebyobufuzi byabaawulira ddala completely owanupu waafa aba-NRM bazina owa NRM waafa naddala nga badde ayogera nnyo ng'asusse walina okukoma automatically aba-NUP balina okuzina era abaana ba NUP basinze okuzina naye gwalabyeko Munnakayunga ng'azina manya muyogeyoge empologoma efudde biki byonna ebigambo biri ku social media bingi nnyo era babayozayoza olw'okuba tebamanyi kyo kituufu kibadde ku gulawundi ng'ekkumi wetakyawe omu mulimu abennyamidde abannakayunga nga bennyamidde mulimu era n'abasanyufu era newali tebabulamu nenze dagambye ndi musajja w'NUP era mpangalira Kayunga naye erinza okukwasa omusajja tekwane si kyekimu ku bimu byabadde akolera ettafali yagatako ekitundu batuzizza ebyobufuzi ebbali ekifaananyi kisijjibwa kirala n'ekiri ku ground kiralamuko producer ajja tusaba atubulirawo kiri kitya kale nsaasira igwe abadde atulaba vidiyo eno omukulu yagambye olw'okuba nti omukulu tannaziikibwa ate era n'ebintu by'okusika omugwa bingi nga bagambye musajja wa Nuupu yagadde ndowooza aleme okulabikira mu kamera naye nga nkakasa nti obudde oba information gy'atuwadde mu budde bw'atuwadde erina kyekuzibudde amaaso oba kyotegedde gwe abadde tannaba kuba nga otegeera tetuyinza kuba nga tusukka wano mbasaba mukama abanjagalire abatannaba kusubscribinga mpulirizi musaba mukole kye mulina okukola mu subscribing sibakaka wabula mbasaba nti buli mukikola twongera okutambula ku speed enjawulo ate era kituyambako naffe okulabibwa abantu abasukka mu omu
otherwise tukumira lunaku lwayo tujja kuddingana misolo ezijja nnyingi maasawo ku Focus TV kwosigadde ne Ebuloni Media tubeere nga tubasiibula. For now, bye bye.